Bruno ne Faridah Nakazibwe ebyabo bibi nnyo ne Bad Black atenga ye kanale mugume maziga goka gakabaga komba related ne byafaayo bya mwami Derek wa radio ate ye Katongole Kitalo nnyo webanga bituufu kale nga nyongero bajukiza ba sponsors ba Faridah organic nga onakola ku buli bwadde bonanga ko eseddagali ya butonde namba yesimu eri awo esembe 27 eri mu kantu ka green belango mukubira belenga kuyamba ate Hajat Kalodo agamba mulombi wedduwa janga kulombera edduwa asangibwa wakiso enamba yesimu ye eri awo gwa enebizibu wetagachi mukubire ku namba yesimu yawe esembe 67 abelenga kuyamba mu kabox ka black go we natana kumpela ka like mukano ka video madesa wakampele ka like tubelenga tweyongera mu maso Bad Black atabukidde Faridah Nakazibwe wamunne Bruno anti bamujjeko dilu ye ya Victoria University sangibwa makati mu kibuga ndoza mwena mbadde mumanyi mbuno Bad Black yabadde akolanga brand ambassador naye sawa zino Bruno ne Faridah bebagiriko huyo mbaletedde Derek wa radio ngaline wizo wawo nga bambi biseera biri bedda nga kyali muto nnyo nga tanaba kugenda Dubai okutonya emirimu ebya Katongole bibi nnyo abadde akola ku TV mwena gye mujjukira gye bayitanga folders kibiba nga bituufu kiba kitalo nnyo eri side ye nnyo kigambibwa nga blogger ababadde babyogerako mbuno omwana abadde wa myaka 3 eyafudde era nga kino kyatuuseewo wiiki mu mabega era just badde tebagala bijje mu mawulire bambi webanga bituufu bambi kitalo nnyo Busenda wa condolences Mr. Katongole yoyo gwe bayita Katongole mutongole yakolanga ku full doors ebya Derek ne muna tebinagwa kati tichina kikwetedde ekifaananyi ngali n'omukulu yeke nyini radio man bambi kyanaku nnyo atabaddewo celebrating a success ya mukwano gwe nnyo eyamuyamba nnyo okupushinga music ate nga ye muna agamba bambi happy birthday ndowooza osobola obyesomerako awolabira nti nto kaza kwagala obata kwagala njagala olabe posted muna ja posting bawe ku social media ndo yegwe bali bapostingzeko oba njagala manya mu comment section oba gwe bali bapostingzeko ate ngo yotumuvureko Grace Can n'omwana we bafunye deal ya Pampers eno deal ya Pampers syaye kabula ino mwana yagifuna cause juzi nalabye Alan Close naye nga agifuna ni we bali congratulations Grace Can upon achieving such an achievement chamani nnyo kubeera nga wanguleyo award obanga tugambe mbuno dealing eyo kubanga iba yamanyi nnyo ezo company teziba ntono nnyo bino company by'abaana bato apo nga tubavuddeko Rickman naye avuddewo ne list ye eyabayibi abamusingidde okuyimba abavubuka amusingidde okuyimba mu Uganda era n'agamba muno agenda kujjamu Bebe Cool wamu ne Bobby Wine olwa politics my Bobby Wine beko kasabira mu kifo kye kimu banange wabinoberawo ki akavuyo kyovola bagambye abavuddemu ate ye aba best friends bagamba ekigambo kuzina bambi kususse nnyo nga mbuddewo kanali mugume bambi Fred Rumbuye the teacher oba muyite professor yaze nebwino nga kanjibalikere ndozi playing ndozi yasigenda kwogera kambalikere ka video mu kawulire enfayo yo mukyala omwami ono yagibadde mu Andrew Mwenda ntandise bwent sijja balwisaayo atandike ne information mujuulire bulungi nnyo sagala balwisa yaja jebaresebo kakati ndi wano waffe Rwanda mu kibuga Kigali nkubekedde kutonya naye njagadde nkuweeko information ntono nnyo kuno omuvubuka gwe bayita Kanare tugume oyo omuvubuka munyarwanda weno waffe naye bannayuganda tubeewuunya kubanga muvubuka oyo nze okimanyi mu Uganda wange ndudde emyaka mingi nkolera Uganda era Uganda ndi musajja omulokole nasarawo bwe najja mu Uganda nasarawo ngende ku chachi ya Musumba Kayanja naye Musumba Kayanja nali mu chachi ya Miracle Center esangibwawo ku Rubaga Road naye muvubuka oyo Kanare mujjukira kujja banangira bannayuganda ebintu biri mu Uganda biyewunyisa najja mu Miracle Center mu muvubuka oyo era muyansanga
nga nze mazibanga nga nina musumba gwenvuga mu kibuga Kampala era muvubuka oyo bajja njijukira gurupu ye baali bantu bana besijjukira besisobola okulemwa kujjukira feesi zaabwe kubanga kwabo bavubuka bakulemberwa omuvubuka omu bamuyita musajja alumbwa nga kati alina dduuka mu kibuga makati omuritundanga naye mbuuza edduuka eyo yalifuna atya muvubuka oyo Kanale bwe yatuuka mu Miracle Center yasalawo kuyingira gye bayita media era yatandika kukwata kamera mweyo kyaki naye yajja neyegombebwa omusumba mu nkola gye twandiyise ya Sodoma ne Gomora era batandika kubaako nga balina bye bakwasaganya bonna babiri naye nga connection yonna we yavako oyo omuvubuka gwe bayita musajja agumbwa era basalawo ne batandika kugenda mu maaso n'enkolagana yaabwe n'omusumba Kayanja yali omusumba wange wa kyaki eyo basinga bungi bamumanyi kubanga nawe tikya ntimanyi nti musajja oyo mumanyi era kintu ekyo kyandisappointinga nnyo okutegeera bintu ebyo bya munda niŋŋamba musajja ayimirira n'atubuulira kigamba atalina bintu byakola ebintu ebyo byagendanga biranda ni Jessica yabitegeera bintu ne bisajjula kyaki mukumaliriza muvubuka ono eyaleeta abaana bano abaali bana mu kibinja gwe bayita musajja alumbwa